President w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayuguumizza ebitundu bya Mukono gy'asibye ng'abunyisa enjiri y'ekibiina ky'akulembera ng'ono abadde agenze kutongoza nteekateeka ey'okuwandiisa bannakibiina okuyingiza abajja wamu n'okuggulawo ofiisi zaabwe mu bitundu eby'enjawulo. Zigenze okuwera ssaawa mwezi okumakya nga bannakibiina kya NUP bakwatiridde ebbali w'enguudo okwaniza pulezidenti waabwe ng'ono ayitidde ku luguudo lwa Gayaza Kalagi okutuuka mu tawuni y'e Kalagi ng'akulembeddwamu pikipiki n'emmotoka baakiri ezimusaggulira ekkubo. Olutuuse mu Kalagi agenze butereevu n'atongoza ofiisi zaabwe mu constituency ya Mukono North ekiikirwa omubaka Honorable Abdallah Kiwanuka Mulima Mayoni wakati mu Namungi w'abawagizi abadde bajaganya wamu n'okukuba olube. Yeeyongeddeyo n'olugendo lwe wabula nga zo enguudo okuli olw'Ennakifuma ne Walusubi zisaliddwako olw'abantu abangi nga n'amakubo agayita ku bikajjo bya Mmetta gye babagambye okuyita gabadde mafu nga kimutwalidde essaawa nnya okuvaayo. Kalumanywera abadde mu tawuni y'e Nasuuti ng'eno basanze poliisi esudde emisanvu mu nguudo okubatangira okugenda ku kisaawe kya Njogezi we badde balina okuŋŋaanira nga bwe bakkaanyiza ne poliisi olunaku olw'eggulo. Omwogezi w'ekibiina kino era nga yakulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi alabiddwako nga wanyisiganya ebigambo n'omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Joabu Wabwire. Oluvannyuma batuuse Nasuuti Kyagulanyi gy'akubye olukuŋŋaana gaggadde nga yeebazizza abawagizi olw'okukuuma empisa newankubadde nga babaddewo okusoomoozebwa. Olunaku lwa leero njagala nnyo bye mbagamba mbigambe n'abalala kubanga bikulu bibakwatako baganda bange. Bwe twakera ku makya nga tuli bayimbi mutuwagidde bakyali bange abamu ne bava mu bubbi abamu ne bava mu fujo ne tukuba emiziki abaguze emmotoka baziguza bagagawadde ne bagagawala. Kyagulanyi akinogaanyizza nti ekibiina kyabwe si ky'abamenyi b'amateeka nga poliisi bw'ebijweteka ng'asibiridde bannamukono entanda ey'okukuuma obumu era baleme kuva ku mulamwa. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.